Ku Kananland batandise wiiki ey'okubiri mu kisiibo ky'ennaku 14 ng'omusumba Aloysius Bugingo abagumiza nti Katonda waakuziyiza ebiremesa ebigendererwa byabwe bisobole okutuukirira. Katonda agenda kuziyiza okufa nga totuukiriza birooto byo, kubanga agambye bw'omala okuweebwa amaanyi n'omwoyo omutukuvu adizayininze eŋŋendo z'ogenda okutambula. N'agamba amaanyi nga gamaze okujja ogenda kugenda obeera omujulirwa we. N'olwekyo ogenda kutambula naye ku mawanga, mu Judeya, mu Yerusaalemi, mu Samaliya, naye n'agamba paka ne ku nkomerero y'ensi. N'olwekyo amaanyi g'otoola si gakukola bukozi naye gakuwangaaza. Omusumba Bugingo agambye nti Katonda agenda kubajjuza amaanyi mu kisiibo kino. Ogenda kuwangaala kubanga Katonda alina interest mu bulamu bwo ey'okutambula wabeerewo enjawulo wakati w'abasinza ebirala n'abasinza Katonda ng'enjawulo ya bujulizi bw'ogenda okuba nabwo. Ekyo nsaba kiyingire mu mutwe gwo. Kisoboka okuba nga gwe njogera naye oli mulwadde, gwe njogera naye oli ku kitanda, owulira eddoboozi eno naye oli ku oxygen, abantu tebamanyi nti osigala owulira. Obujulizi gwe bwogenda okusooka okufuna bwakuwona ekyo ekibadde kigenda okutta. Abajjukizza ebigambo byazze abagamba nti bwakusumba emyaka 3 nga tolina kyofunamu oli wa ddembe okunoonya ekkanisa endala kuba waba talina mafuta go. Bwe mbanga nze nkusumba Mukama ffe nga yakunkwasa, oyingira wano ne tusaba omwaka ne guggwako nga tolaba njawulo mu bulamu bwo, omwaka ogwokubiri ne guggwako nga tolaba njawulo mu bulamu bwo, toyina mulimo gwali ofunye, tofunanga ku ssente z'otafunangako, tewaliwo connection gy'ofunye, omwaka ogwokusatu ne guwera, tambula akatebe kalekera abalala siina mafuta go. Kubanga Mukama ffe Yesu yatambula n'abatume emyaka egi 3, tewali mutume yasigala kyekimu. Omwaka ogwokubiri nkukkiriza okubanga otandise okwebuuza, ebibuuzo bitandise okujja mu mutwe gwo. Ebibuuzo ebifaanagana bitya, naye nkola ntya okuzimba? Awadde abaagalana obubaka okufumbiriganwa n'abantu be bamanyi nti basinza Katonda bave ku ddiini bafeeyo ku ky'omwoyo. You can't manage a marriage without the Spirit of God. Buli kintu kyonna ekiri successful kirimu omwoyo wa Katonda ge maanyi agakitambuza, era kirimu amafuta ga Katonda. Era bw'olaba temukwatagana mafuta ga njawulo, ono ali kuga mmindi, aleeta buti, anoonya ddogombuli erinanyweza omukwano, ate gw'oli mu kusaba. Tibisobola kukwatagana. Different gods in one house? It's impossible. That's why we have always encouraged you to marry people who believe what you believe. Bya Godfrey tumwebaze, Salt TV, Omunnyo.